evening bribe kyekutuusizako agava mu ddwaniro emiranda emizinga okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta kale Pedro nga ye prime minister wa Spain avuddeyo n'avumirira enkola Israeli gyeyisaamu abantu mu bitundu by'e Gaza n'agamba enkola eno tejja kuleeta mirembe. Ate gavumenti ya Egypt ne Qatar balwana nnyo okulaba nga wabeerawo okuddamu okuwummuza emmundu. Era wenzidde ku mpewo ng'ennaku 6 ziyinza okuba ziwereddwawo. Bongereyo ka ceasefire okumala ennaku endala 6. Naye so balwanirira kufuna nnaku ndala ezinajjaawo. Aba Hamas n'Abaisirairi bakkiriziganyizza olunaku olumu balwongereko okulaba nga abawambe bayisinganya emikono oba buli omu awaayo abamunne. Abaisirairi 3 batiddwa ate aba 12 balumiziddwa mu kuba amasasi agabadde mu West Jerusalem ewakuumibwa ebbaasi we zituukira. Ago nago gafulumye. Kakati n'abantu 2 abateeberezebwa 2 batiddwa Isirairi abakoze obulumbaganyi batiddwa mu West Jerusalem. TV ya Isirairi egamba abalumbaganyi bano babadde ba Luganda era baali bakwatiddwako era nga balina akakwate ne Hamas. Hamas ekkiriza negamba ekibadde mu West Jerusalem mu kuba amasasi agagenze mu maaso ne gatta aba Isirairi 2 ne galumya 12. Agamba nti babadde baabwe era kikyali kituuza. Russia yebazizza ba Hamas okuta abarasha 2 abakyala ababadde bakwatiddwa. Era Isirairi egamba nayo efunye listi ey'abakyala gattako n'abaana abakwatibwa era ng'essaawa yonna aba Hamas bagenda kubata. Hamas egamba nti Abaisirairi 10 abawambe bajja kuteebwa mu kuddako awo omuli n'ababiri abarasha abatuuze barasha. So webimidde abatunuulira bino baga nti Abapalestina 30 nabo bajja kuteebwa okuva mu kkomera eri Abaisirairi mu kuwanyisiganya okw'omusanvu. Isirairi yakata Abapalestina 210 okuva makomera ate Hamas yakata Abaisirairi 74 mu nnaku 6 eziyise. Era Hamas esobola okubanga eta abatali abamawanga amalala 26 okuva mu Gaza mu ddiiru ebadde ey'enjawulo. Amansi ezisinga obukulu mu nsi zonna oba ensi ez'amaanyi mu nsi zivudde ne zitegeeza nti wabeerewo okussa wansi emmundu oluvannyuma w'ekisi nga 8 emmundu ng'etokota. So ezo nno z'ensonga zembaleetedde olunaku olwaliro ng'era tulinze tulabe ekintu kino gye kinaggweera. Naye nga singa wetegerezza obulungi obulumbaganyi buno bukolebwa naddala kwali Shifa eddwaliro oba asobodde okubanga n'abantu abasawo abadde bagenda okujjanjaba abaana ababadde ku oxygen omukka ogusibwa nga bayi nnyo bakubwa amasasi. Ekyo nno kimalamu amaanyi. Ate n'abalala abaali bajja okujjayo abantu abayi Isirairi yabakubamu amasasi. Kino nno Secretary General Guterres wa UN agambye kibi nnyo okuba nti Isirairi etambula mu mbeera eno. So fenna tulindiridde tulabe ebintu ebyo. Okujjako omusajja gwe bata Kisinja yali minisita w'ensonga ez'ebweru ng'afiiridde ku myaka 10 abaaliwo ku mulembe gwa Amini yayogeranga nnyo ku Kisinja. Kisinja yali musajja ataseka ng'ayagala nnyo munaawuzi wa ntalo ate y'omu ku Amerika abenyigira ennyo mu kubba Afrika mu kunyagulula Afrika. Yali minisita w'ensonga ez'ebweru ez'Amerika. Kisinja yafudde. So nayo nyagadde
mbabulire ku nsonga ezo nazo muzitegeere. Ziri 13 zokka ezivudde ku saa 12